car. It is Nalubega Amiina making her way to the podium. All right, Amiina. So I have one question for you. Yes, please. Right now, Yes, please. millions of you young Ugandans are watching you on their phones and TVs. Look into their eyes and tell them why they should never give up on themselves. Thank you so much for that question. Growing up 2 years back, I was working in Uganda. I was getting less salary and I really had a lot of responsibility to care of. I decided to quit my job, came to Kampala, started from zero, started from going downtown. I decided to use the skills I have on my social media. I used my social media responsibly. I connected with people. I never feared to go to any place. So anyone out there, please believe in yourself. Never give up. You will always reach your goals. The moment you have a goal, you will achieve in life. Thank you so much. Nalubega Amiina tebamuwadde bwa Miss Uganda naye buli omu mutima gwa bannayuganda akikakasa nti Nalubega Amiina ye Miss Uganda we kikuddiremu amagezi gazze. Nalubega Amiina tebamuwadde bwa Miss Uganda naye buli munnayuganda naawe alaba programu eno kyemmanyi walabye Miss Uganda program ku TV no following streams zonna ezabaddeko ng'oyagala kulaba nti Nalubega Amiina agenda kuwangula bwa Miss Uganda. Yes, tebabumuwadde naye yawangudde emitima gy'abantu. Esookera ddala bamuwadde ekya Miss Popularity yatugambye kijjirako ettaka land title. Ekyo ovu kirungi okubeera nti ya participatinze nasobola okubeera nga naye afunayo title. Ekyokubiri bamuwadde title ya Miss Rising Woman nayo title ndowooza nnungi oba naye ejjirako ekintu naye tebamuwadde kya Miss Uganda, tebamuwadde kya first runners up, tebamuwadde kya second runners up. Ate nga wali ensonga enkulu oba ekinyusi ekikulu. Bannayuganda basanyuse, however much mbunira bangi nnyo babadde disappointed nga mulimu nange. Obanga ebya Miss Uganda ebyo bifollowinze byonna not because njagala nnyo okulaba ebya Miss Uganda nenge gye bamodelinga nabifollowinze because njagala okulaba Nalubega Amiina ki ekigenda okuvaayo naye bwekityo bwe kyasobodde okubeera nga kivaayo. Ffe nga Bannayuganda oba nze ng'omuntu ndi mumativu n'ekyo kye yavuddeyo nakyo. Yes, kasa yafunyeeyo title Miss Popularity nakyo si kyangu abantu okulonda. Ekirungi yafunyeeyo ettaka nafunayo ne title bbiri, mulimu abagenze ne batafunayo wadde ekintu n'ekimu. Miss Uganda balonze Muhoza, yes ye Muhoza gwe balonze naye Miss Uganda waffe kati aliko okuva n'olunaku ekiro ekyakesiza olunaku olw'eggulo paka omwaka gwa 2026. Ekirungi ekiriwo Miss Uganda afuga kisanja afuga mwaka gumu, guba mwaka gumu oyagala toyagala ogu myezi 14 katusabe ebisigadde bigende nga bwe twabadde abantu abo